Wanirizaako nnyo mukwano gwange gwenna esinzira ku UG Updates TV. Yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza nkutegeeza nti nno okola kyamaanyi nnyo gwe mukwano gwange ali eyo. Baganda bange abali e Saudi Arabia nnyongera maaso n'okubalamusaako, abali emitala w'amayanja, abali e Dubai, Qatar, USA, UK nnyongera maaso n'okubabuuzaako. Nkulike obwakedde. Mikwano gyange, lwaki Tamale Mirundi Junior avuddeyo n'alangirira nti nno yakyusizza erinnya lye? Avuddeyo n'agamba yakyusizza erinnya lye. Takyali wali wemumanyidde gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Bw'atyo Tamale Mirundi Junior wavuddeyo n'alangirira eri ensi nti akyusizza erinnya lye, takyali Junior n'akamu n'akeddagala. Tamale Mirundi wiiki eno avuddeyo n'alangirira nti avudde okubeera nga ye Tamale Mirundi Junior afikisinze n'akyusa kati azze ku siniya. Agamba nti ebintu bikyuse kati, sikyali Junior n'akamu, kati ndi siniya. Bw'atyo Tamale Mirundi Junior bw'agambye, kwe twali tumanyi nga Junior. Junior agamba siniya takyaliwo n'akamu. Nze mbadde Tamale Mirundi Junior, mbadde Joseph Tamale Mirundi Junior, ate ye abadde Joseph Tamale Mirundi Senior. Kati bwe njogerera okuva nti oli yavuddewo, kati yenze Senior. Bw'atyo Tamale Mirundi Junior bw'agamba. Agamba kati yenze Joseph Tamale Mirundi Senior. We bamubuuzizza mu interview ng'ali ne Simon Muyanga Lutaya, amubuuzizza nti nno ani anaatwala ekya Junior singa okufikisinga kuno okwa Senior kugenda mu maaso. Annyonnyodde Tamale Mirundi Junior n'agamba nti Junior ye mwana wange, oba Junior anaaba mwana wange atannaba kuzaalibwa. N'agamba in fact wabaayo omukyala yenna awabweru eyo nga mugagga nga tadaagadagambya nsimbi, kwegamba ng'agezezzaako oba nga yandyetaaze okuzaalirayo serebu yenna ka bebi, agezeeko okuba nga amweŋŋanga basobole okuba nga bafuna ka Junior. Bw'atyo Tamale Mirundi Junior bw'agambye. Embeera eno tugirabye mu maaso, egenda mu maaso n'okubeerawo funda eziwerawo ddala mu bantu, naddala mu ba first born, naddala ku linnya erisembayo mu famire. Kitegeeza nti abbreviation eno, enkola eya Junior oba Junior, JR standing for Junior, ekozesebwa mu kifo ky'amannya abiri nga mulimu abaana, nga mulimu omwana asembayo obuto, naye nga balina erinnya erisooka nga lye limu era n'erisembayo nga lye limu mu famire. Kati nga example, bw'abanga taata alina erinnya nga ye John Smith, nga n'omutabani alina erinnya nga lye limu,
era omwana ajja kubeera ng'ayitibwa nga John Smith Junior okusobola okwawula bano ababiri, okusobola okwawula omwana ne taata. Kati Senior kitegeeza oba abbreviation eya SR itegeeza senior, standing for senior. Eno ekozesebwa mu bantu abakulu ababiri nga balina amannya ge gamu, ng'erinnya erisooka n'erisembayo nga gafaanagana mu famire. Era ngenda kuwa example. Singa taata era abeera nga ye John Smith Senior, okusobola okwawula ababiri bano, omukulu n'omuto, tuteekako ka senior. Kati wabaayo okusinziira mu generation, wabaayo abasukka mu babiri nga balina erinnya lye limu mu famire. Kati wano numerals zivaayo ne zikozesebwa okusobola okuindikatinga generation eno, okusobola okuspecifyinga abantu bano. Ogeza nga John Smith, 3 numerolator. Oyo asobola okubeera nga ye muzzukulu wa John Smith Senior. Taite endala zisobola okujja, taito nga Smith Roman numero 2 or Roman numero 3 zisobola okukozesebwa nga tukozesezza lya junior oba senior, okusobola okutondawo enjawulo oba difference, osobola okuspecifyinga bano abantu ba historical context. Kati okozesa junior oba ne senior kyandigezaako okuyamba okwewala confusion. Wabaawo ba individual nga bangi nga balina amannya ge gamu. Bwe tuddambye ennono mu tradition, eno enkola ezze ekozesebwa mu mawanga mu nsi ez'enjawulo, era eno conversation eri common nnyo mu cultures ez'enjawulo. Kati ate bwe tuddako mu bitiibwa, mu respect, kyatunzi nnyo oba kyanjawulo nnyo ekisobola okuba nga kiraga respect mu babiri, ku mukulu n'omuto mu famire. So tamala emirundi junior okuvayo ne yeerangirira nti kati agenda kufikisinga dde ku senior. Agambye olw'okuba nga senior takyaliwo, kati oli abadde Joseph tamala emirundi senior nga nze ndi Joseph tamala emirundi junior. Kati wabanga takyaliwo kitegeeza nze abadde junior, nze afuuse senior. Bw'atyo tamala emirundi junior bw'agambye era bw'alangiridde ensi, kati ye tamala emirundi senior. Mwebale nnyo okutuwuliriza, mwebale kwekumira ku Yugi Updates TV yonna gye musinza okuba nga mutuwuliriza. Twabagamba eno yukayi channel ekola follow-up, gwatana kuba ng'osubscribinga, genda maaso okusubscribinga, sharinga, commentinga. Tubaagala nnyo, tugenda kuba nga tukomawo n'amawulire, temuva ku Yugi Updates TV. Tubaagala nnyo.